Ekyalo Mizigo mu Kigagga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana kiwuumye nga muzzukulu wa Muteesa Asira Olivia Nakalyango ayanjula mwana munne Daniel Kayiira ku mukolo ogwetabiddwako ebikonge okuli minisita w'ensonga z'ettaka mu gavumenti eya wakati, ssentebe w'ekibiina kya Buganda Twezimbe Omukungu Freeman n'abalala. Omukolo guno Omukungu Freeman kwakutiridde abazadde okujjumbira okuweerera abaana okusobola okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abazadde abali wano, ekigambo kuyigiriza abaana njagala mukitwale ng'ekikulu. Ffe tetwandibadde gye tuli singa abazadde baffe baali tebeerekerezza, ensi teyanditulengedde, ebifo eby'obuvunaanyizibwa byalibadde tebituweebwa. Omuntu omuyigirize aba n'obuvunaanyizibwa obw'okulaba ng'ayongera okubeera ng'agunjaawo emirimu. Omuntu omuyigirize tabeera okukaabakaaba nti bannange gavumenti etuyambe, baganda bange tebanyambye, taata wange wanzaalira ki? Kubanga omuntu ayigiriziddwa weegombesa ne bazadde bo n'osobola okubeera ng'obalabirira. Omukungu Freeman era avumiridde abantu bayise ab'emitima emibi abalemesezza enkulaakulana olw'ebigendererwa byabwe, kyagamba nti kizizza eggwanga emabega, era wanaasabye abantu okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka ezigendereddwamu okutumbula embeera z'abantu. Mu Uganda tulina omuze ogw'okuvumirira abo abagenda mu maaso, era ffe ennaku zo tubagamba nti affe ebikolwa byaffe ffe katugole boogere. Joli abalamu wano Ssaabasajja yasiima mwe bannasingo n'abaweddwali n'ebigambo ebyayogerwa nga tubeere Kampala ne tuseka. Freeman agenda kuteeka wali Semaduuka ku ttaka lya Kabaka, naye nga ebyo byonna bireetebwa okubeera nti abantu mulema okubeera nga mulowooza ku ebyo bibatwala mu maaso. Ensonga endala, ebitundu ebirala mu Buganda yonna Katikkiro gy'agenze gye tumuwerekera bajjumbidde okulima emmwanyi, naye nekigendererwa nti bwe mumaze ozirima ate tulina okuba n'akatale. Bannange twerwaneko tukole. Minisita w'ensonga z'ettaka Judith Nabakooba ayagalizza abaagala n'abano emikisa n'emirembe mu bulamu bwe batandise, era n'asaba abalala babalabireko. N'olwekyo olwaleero nga bwe muzze, taata n'abatuuze bano ne babawa omukisa ogwo gubakulembere, naye ng'ate ne Katonda mumukulembeza. Minisita Nabakooba era akalaatidde bannayuganda obutasirikanga ettaka lyabwe litwalibwa, wabula baddukire mu woofiisi ye asobole okubayamba. N'olwekyo tubasaba nti temubeereeyo mwe naddala bannamitiiyana n'onyigirizibwa n'olemererwa okubeera nti ontuukako. Ofiisi yaffe esangibwa ku Parliamentary Avenue, tuli mu geeti emu ne Uganda Prisons Headquarters. Hassan Kasagga, BBS Telefina, ageesigika.